Jenozoganya muntu nganze ng'olinga n'abane abalala bonna. Ekikkirizibwako kikkirizibweko yakoze omusango. Ogwa Nnaggomolo gwabaddemu ebintu by'okutiisatiisa omuntu okumutta. Ontegedde? Ekyo kinene. Kubanga nakala kagambye nali mukake. Kubanga tolaba ne mukazi wo gwe wawasa. Oteesa naye. Era bwagana n'omuntu. Naye nga wasasula dda wale n'osasula buli kimu n'osasula. Era bwagaana n'omukola ki? N'omwesonyiwa n'osooka n'ofuluma mu kkono n'ogenda n'oyiyaako ewalala. Wonna osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero nkwaniriza nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo. Nina Obote. Obote buuza abantu. Abantu baffe mwenna batulengera ku mukutu eno twongera okubabuuzaako muli mutya mwebale gyonna gye mutusaako engalo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abakuumye nga mukyali balamu. Yonna gye muwangaalira mu mbeera yonna gye muwangaaliramu kituufu waliwo ebitatambula bulungi ate waliwo n'ebitambudde obulungi. Ebitambudde obulungi tubyebalize Katonda. Ebisoomoozezza mu ngeri emu oba endala twongere bwongeze kusaba kulaba nti tubitereeza mu mbeera yonna. Tusaba nti buli muntu abeere part and parcel of being a solution. Okyabuuza abantu. Nkyabuuza abantu. Tubasaba mubeere part and parcel of being a solution ku byonna ebigenda maaso mu ggwanga. Tuleme kupiininga ono tupiininga oli mubeere faana bwe so mabuuzizaako mu linnya erisingayo okuba eryakabi ennyo erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Era mbadde nkisuubira naye tebakiteekawo awo nga oba kiteekawo omaliriza. Kati mmaze okubuuza bwe nkutukira wano. Abula ebintu si byangu. Bwe nkutukira wano. Obeera wano? Ne bagamba nti ayiseemu. Nti nedda. Kati Obote njala tutandikire ku bamuyita Jenozoganya gemanya ge. Obadde omumanyi before? Mbadde mulaba. Nze mbadde simumanyi. N'erinnya mbadde siriwulira. Nze mbadde mulaba. Mbadde mulaba. Bebavubuka batambula bekyanga ku Bobi Wine. Ayina ennyambala gyambala mu combat. Nateekako radio call wano. Wano ayina bye yayambala bino. Gloves. Kati ekisooka ebikolwa bye ebyo byonna kubanga bingi ebirabise. Tetugenda gamba ndi atadde obutamina ebirala. Bisobola okuba attributed ku kibiina kye oba bibye nga muntu. Bamuvunaane nga muntu baba bamuvunaana. Atuvunaana eggwanga lyonna. Ate tutya. Anti kankubuulire eggwanga lye likola omuntu. Ontegedde Jenozoganya bye yakoze. Abantu bangi babikola ku level zonna. Recently twakafuna akatambi k'omusajja omukulu oba muki oba MP Mulamba. MP. Minister. Oba minister. Ono yalina obutambi nga 15 mu. Eva ku oyo naye nkugamba waliwo omulala awo omuwala era ebifaananyi n'abita. Nga we Uganda? Nga we Uganda wa. Minister Mulamba. Recently bya weeks 2. Sure? Yes. Nga byamuyambye bino nga byamuyambye okuzikiza ebibye. Byamuyambye okuzikiza ebibye. Nedda ndowooza n'abantu tebamuwanya attention olw'okubanga yalabikira ddala ng'ali very innocent. Kubanga yalina okwebaka yeebase omuwala n'amukuba ekifaananyi. Kya AI yagamba kya AI. Yagamba oba kya AI? Yagamba. Simanyi sinaba kyekizamininga. Kati gwe wakyekizamininga n'ogamba mbu AI kituufu. Ngamba yagamba. Ndi kusaidiye kye yali. Whatever it is. Nja kutegeeza nti ebyo byonna tubirabe. Jenozoganya mulabe nga sample. Ontegedde? Demonstration. Mulabe nti yeye yavuddeyo yalabise n'ebyo bisuubire nti byonna babirina eyo. Era suubira kyonna ekyagenze mu maaso kisuubire nti era kibadde kijja kibeerangawo. Naye nkugamba bulijjo njogera ku buvunaanyizibwa bwa personal obuli personal gwe ng'omuntu. Nze saagala kunenya NUP for that. Naye ate saagala butaginenya. Ontegedde? So era nze wemba nenyeza we wano olaba reaction zaabwe olaba olinga ajja alinga nga defendinga Jenozoganya. Ontegedde? What are you defending? Otegedde? Ata defending agamba. Mbu takumangako ku Bobi Wine. Anti kati bye bya kisiru.
ebyo bya kisirusiru era omuntu yenna ayogera ekigambo bwe kityo aba musiru muyonjo mutakumangako ku Bobi Wine wala mulabiko ku kigali kye anti kye nkugamba it's not about that abafutu bigere ne bwe yandibadde nga takuuma Bobi Wine ebyo si bye bituufu by'okukola ekituufu ne bwe yandibadde nga akuuma Bobi Wine si bye bituufu by'okukola kati ekikulu si ani gwabeera naye si kibiina kyavaamu naye ebikolwa byakoze tubitunuulire independently tugambe nti ebyo mu Uganda abantu balina obbikomya kubanga jenozoganya kuleka nga ayambadde nti uyo wa Nuupu kati enki asobola obusobola okukeera ku makya nga afuusewo NRM tunaabeera okke nabyo ontegedde so the idea is very simple tutunulire issues nga bwe zikola ki nga bwe zifaanana jenozoganya kye yakoze kikye yakikoze bubi kati we kiyingirira mu Nuupu aba Nuupu abaliyo abatandise omudifendinga nedda oyo first of all si akuma president first of all si asoso kikola oba musiru muyonjo basagala nakwogera kuba oba musiru ine nnume y'obusiru obusiru bwo bwayita dda mu busiru nga wawutaala totegeera because ebyo bye yakoze bibi oba wa Nuupu oba wa DP oba wa CP oba wa Jema the idea is bibi tubitunulire nti bibi mirimu n'obutemu walayo oli akutte akaso atiisa omuwala kubanga yagala omwebakako obadde ogenda vunda nga totegera ogenda vunda ngenda kufumita kitegeeza mubadde mujja mu bikola tulina issues eziri unsolved impititive ez'abantu abafudde abafiiridde mu bikolwa ebifaanana bwe bityo oli bamusanze mu loogi afudde bamusanze simanyi biki kubanga ne bwe twali mu campaign waliwo abantu twagenda oba twagenda wa tololo tutuukayo waliwo omuwala yali afiiridde mu loogi aliwa yali ku campaign toiro ffe twali twagenda tuwanga bagamba nti waliwo eyafiiridde omuwala gwe battidde muki mu loogi okyegedde in fact twali tupakinzewo nga twagala kugenda kusulawo ne batugamba abo omanye ekyabaddewo just yesterday but wano waliwo omuwala gwe battidde muki mu loogi kakati we have all those unsolved issues kati ono Jono Gazanya abeera ki Zoganya abeera ki suspect okyegedde nti we have so many issues eziri unsolved mu layini eyo kakati gwe botandika okwogera ebyo bitukanga era ffe bitutiisa era nze njagala nnyo mbitunuulire ku buntu ku level ya buntu singa kibiina ng'omuntu naye omuntu n'ebikolwa bye ontegedde kati ekibiina bwe kiyingiriramu mwe bannakibiina okutandika okujja nga mumutaakiriza ng'azifu ebyo bye muyimiriddeko atakikola nga kamukube ejjinja nalabeko ekiwala nga kigamba amafirijjerozoganya first of all si yasoose obikola kati awo oba osiriwadde oba ovudde ku mulamwa kubanga jenozoganya muntu nga nze nga ggwe kakati ekikolwa kye tuba tutunuulira tetutunuulira kibiina kimwava tetutunuulira ani biki ebyo byonna tetwagala bitegeera era ffe w'oyingiriramu gwe w'obiyingiriramu era Nuupu by the way Nuupu balina okwetereeza nti Nuupu ebiseera ebisinga bagaana okureasoninga with their minds ye problem yokka eya Nuupu kibiina kirungi balina pulezidenti waabwe Bobi Wine omuntu alemererwa okureasoninga n'obwongo bwe n'ayagala okureasoninga ne feelings kyekizibu kya Nuupu kyokka nze ekyankyaya mu Nuupu kiri eki kigambo kimu kubuuza bibuuzo nga tebasobola biddamu era oli najja ffe twavaako eŋŋombe egamba Bobi Wine tasobya bannaye wano tukola nsobi Bobi Wine tasobya oba wemudde kakati oba musiru nga ffe abamanyi history tumanyi nti President Museveni waliwo yali amukutteko n'amusiba ng'ate yali akulira struggle ekiseera ekyo abasajja nga bajjajja baffe bagundi baserwanga lwanga bagamba President Museveni sebe yotagenda bikutukola yaga tukubya botafiire bonna bamugamba nti basejjusa nga bamugamba gwe ssebo omwe byotukola kakati wano nga tulina owa Nuupu gwe balabanga Yesu Kristo bamenya ne ku mavivi nga bamubuuza eyo teba struggle muba mukola bwakabaka kakati kyova olaba nti bino byonna zino zonna sikando zibakwata
otherwise tewali muntu yenna yandinyenyeza Nuupu ku lwa General Zoganya. For what reason? Nera kuba balina mu feelings batandise dobuukira. General Zoganya ekiyakoze first of all tabeerako guli waguti ate si omanyi General Zoganya freeze General Zoganya oli musiru wa baluwa. Wetaaga baluwa yo bamutako ne stamp bagikuwenga kuliko ne stamp nzizirize ni musiru ni mugwagwa kyategererako ddala ndi awo. Kati kyekitawanya Nuupu. So bandi bazoninga nga bakozesa obwongo bwabwe nsongeze kubanga nze kwaba General Zoganya sisobola kumunenya. Sisobola kunenya Nuupu lwa General Zoganya. General Zoganya muntu nganze ng'oli nga n'abana abalala bonna. Ekikkirizibwako kikkirizibweko yakoze omusango. Ogwa Nnaggomolo gwabaddemu ebintu by'okutiisatiisa omuntu okumutta. Ontegedde ekyo kinene. Kubanga nakala akagambye nali mukake. Kubanga tolaba ne mukazi wo gwe wawasa. Oteesa naye. Era bwagana n'omuntu. Naye nga wasasula dda wale n'osasula buli kimu n'osasula. Era bwagana n'omukola ki? N'omwesonyiwa n'osooka n'ofuluma mu kkono n'ogenda n'oyiyaako ewalala. Ne weeyiya. Ontegedde bulungi nnyo. So tuleme kubeera abantu bali backward. Tutunulire ensonga nga bwe ziri. Kubanga si lunaku tutubeera mu kunoonya kalulu. Kati tuli mu kalulu, tuli mu bulamu bwa bulijjo. Tulina abaana abato abawala. Tulina baganda baffe bannyinazi. Gw'owulira otya senga abamuganda wo nga bamukwatidde mu loogi mwe yembeera. Ne bamugirayo akaso. Bw'aba muganda wo. Bw'aba sisita wo. Bw'aba muwala wo. Is that normal? Kakati gwe bw'ovaayo n'otandika okukiyimirizaako ekibiina. First of all, temutwagala. Tetubaagala ekituufu kati tukkiriza tetubaagala. Kino General Zoganya kyabadde akola kiri kituufu. Ntinedda. Then stay out of it. Toyambala kabareeti ka Nuupu. Nabagamba dda nti Nuupu abakubye Nuupu ogiteeka ku ttaka. Be bannyini Nuupu bennyini. Mbalaba bali mukola cross examination kwa walabo. Bannyini Nuupu bennyini. Be bali mukuba Nuupu ku ttaka. Teri kikwambaza kakofiira n'oyogera ebigambo ebiwemula abantu ng'oli okyegedde oyambala kakofiira ka Nuupu kateko ne Kyagulanyi n'owemula abantu. Abantu bali bawemula bagenda kujja bakwegatteko oba bagenda kwongera kukyawa. Bajja kukyawa. Kati bwe busiru bwabwe. Nti it is their problem. Nuupu ebizibu byonna byerimu tebiri ekisitaano byonna biri intaano. Biva munda muli mu bbo munda tebiva wabweru. Nuupu teri abalwanyisa bo bennyini be beerwanyisa beeryamu enkwe boogera ebigambo ebinene. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 65 93. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Nango oli mu political party omusajja teri ayinza kubanga
politics is persuasion. You must persuade people to join you. On persuading otya ngonvuma. Bonvuma kino bonvuma kiri nga nzija. Kubanga ki? Nange nkukubira eno. Gotebereza mu nupo eyo tewali lutalo lwali lutandise nga lutandikide wabweru. Lutandikira munda. Bobe nyini nga beru. Bobe nyini. Entalo zaabwe zonna zitandikira munda. Zitandikira mu babuuza bibuuzo tebagala babuuza. Tosobola kubeera na kibiina kya byabufuzi nga toyagala kubuuza. Tosobola kubeera na mukulembeze agamba nti nze ndi mutuufu throughout. Kale Bobi Wine Nuupu ejjekkiriza olunaku olwo. Njabawe wa Nuupu ogwo ave yajja agambe nti wano Bobi Wine yakola ensobi. Nga ffe mwene ali mbutugamba abantu. Nogamba nti Museveni wano yakola ensobi. Kubanga ffe eva tu crossfying Museveni. Lugamba nedda mutuyitiriddeko please. Mutereeze wano nawali. Ekyo tekingana kuba nti muwagira. Nimba maze okulaba nti wano nsobi. Ne bo balaba birungi byokka. Bo balaba birungi byokka. Bannanga atambula bulungi. Bane buli kyakola ne bakikoppa. Waliwo yatambulawo ng'agenda okunominatingibwa mu 2021. Bonna ne batandika okukatambula. Ne bakakuba ku mmotoka zaabwe. Mweddirwe mugamba bwe mwadvising ku mukulembeze wammwe nti bano kino kiyitiridde. Ne ku mmotoka bakakubako. Bakakubako ne ku mmotoka. Mu video ne bakakola. Ontegedde. Kati kitegeeza nti ne bwakola ensobi bawaana muwaane. Ekyo tekiba kibiina kikula, kiba kidda mabega. Kakati balina abantu baabwe bano abakola kati waliwo akasajja ennaku zino bamuyita Kazibwe Kapo. Muyimbi. Muyimbi. Ayimba. Ayimba. Bagende mu bizinga ne bayimba. Akyakuba ebivu. Well, ayinza okuba yalekeraawo. That's not my business. Simaina lwe yatandika seetagana kulumanya. Naye kati musajja ng'oyo, musajja mukulu abuvunaanyizibwa, naye oluusi ogenda omulaba nga olaba ng'akozesezza amagezi mangi nnyo okukola ebyekisiro. Nayogera ekigambo. N'olaba ng'akozesezza amagezi mangi nnyo ne yeetooloola ensonga naye yonna nga ya kisiru. Ye analyst. Yefudde analyst. Wa NUP. Naye nga he's not analyzing. He's literally supporting the wrong but sugarcoating it looking good. Tosakera ku machano jano kati jo yawadde nga addamu Bebe Cool bye yayogedde. Ningo mulaba yebuzabuza omuntu amanyi omusajja omuyimbi wakadonka mu ekimukolo kimanyi. Composition. Abeda composer. Chobola yatuka nayimba nagamba nti emmundu tugize kugombolola. Kati omuntu alina literature w'ekikulu ekyo. Olemererwa otya okutegeera Bobi Wine Bebe Cool bwagamba nti no Bobi Wine ali mu level zaffe zino. Tali mu level za president. Ali mu level zaffe zino za music nsinga Bobi nsinga Chameleone nsinga. Ebyo gundi yabyogedde jjo gundi ani? Bebe Cool. Bayagambye. Yabadde ng'agamba nti anti abantu balina statements ezigamba nti Bobi Wine yaleka Chameleone n'aleka nani? Ne Bebe Cool kituufu. Kakati Bebe Cool ye yagambye nti teyabaleka. Wabula ye ali mu science olyo wa Mbasinga. Era kyovala n'abantu bakipika kubanga nze omuntu gwe naleka simugamba. Naye kati gwe mukulabako Bebe Cool ne Bobi Wine bakyali mu level y'emu. Muki? Mu byonna. Muki gwe njeka kutegeera njawobere specific. Okola invitation yoyita. Obayitira mu category y'abayimbi bonna. Ne batula ng'abayimbi. Kakati bwe mbanga nina list y'abayimbi sisobola leeterako Bobi Wine. Kubanga oli lwaki? Ekisooka wano mu music takyaliwo. Otegedde mba sina oluusi na budget nyinza muteekako mugamba nti jangu okole ki oyimbe wano kubanga ayinza n'obutayimba. Ontegedde aliko n'ebirala bingi nnyo wano mu Uganda n'omukkiriza tebamukkiriza kuyimba. Kakati naye ate bwe kiba nti bw'oba oyogera ku levels nsobola okugamba nti oyo Chameleone ne Bebe Cool bali ku level eyo olw'ebintu byenda byeko nze kennyini n'amaaso gange kubanga ye Bebe Cool akulaga akugamba nti nsobola okumusika ne mujjayo waliwe mwe mulowooza waali
ne muteka ku kyange bebe kule ngeri jali mukamawo tumuleke sija mu discussing anyo uliriza tetuli mu discussion siri mu discussion ni naye discussing issues level babiri tebali mu kiti kimu ati nkugamba but nkugambye olwokuba nti balina history kyovola banti naawe osobola oli asobola okugamba naga nti yabaleka because baliko ko mukyako yemu webale nnyo kakati ate oli ayinza okuleeta argument nakugamba nti teyabaleka tusokeroddeyo wazoganya anti kyekugamba uliriza anti saagala nnyo papi opapa ki zoganya omwagaza ki nakubulidde dda teke yankuzoganya zoganya omwagaza ki so kyenjagala okugamba nti muleke okwerimbalimba ne levels naki mbu simanyi mulimu levels no oli yasalawo n'ayingira politics ate namuyingira ku level eya waggulu ey'okubeera gundi oba oy'okubeera president ono mukwano gwa president ya supporting president yakola ki aliwo tewali njawulo awo kubanga mwe mwennyini mubadde nga mubeera gye muyimiridde ate ne mudda ku ono kati omuntu atali ku level yammwe lwaki mumwepimirako yeteekeyo ku ekyo yeteeke yange ku ekyo mumwepimirako ontegedde yabakubye n'ekigwo nno ani ani akubye ani ekigwo anti kati gwe kubabiri ani agwa mpulira tugende mpola ku Bebe Cool ne Bobi Wine ani agwa Obote mbadde nsaba tuve ku nsonga eyo kubanze anti kyengugambye script yange mbadde saagitaddeko gwe gwomanyi ate nze sali mu theatre tindi ku script nze nkugamba nkuwadde example ntegedde nkuwadde example kubabiri nze ndaba myaka 3 egiyise Bobi Cool akubye luyimba ky'olw'amaanyi ne lukuba Uganda eno kata kyakuba Uganda akuba international kuba yakuba break the chain yatambula nnyo n'okusinga Bobi Wine n'okusinga gundi ano lumanyi nsoko nyimbiremu bolu si luyimba eri gundi eri album n'abereka ennyimba nga 10 pale luyimba luliko lumu oli anyimbiremu kuliko nnyingi nnyo oluyimba lwomanyiko kuliko Circumference kuliko Life Boy kuliko bingi so Bebe Cool nze mukulaba kwange yali sigadde muleni ye muleba atero vuga akataka era mwe yensobi gye mukola mumanyi mugenda ne mwerimba omanyijukira gwava mu Nuupu kakati olina feelings ze za Nuupu nti gwava mu Nuupu ng'omaze okulaba nti basiru kakati ate naye bwatuuka eno ate era omala n'otagalatagalamu kankugambeyo ekigambo kimu ekyo kitegeere kiveewo teri asinga oli kuvuga kataka eyeepanga ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga ontegere bulungi nnyo n'amaliriza ng'agivuluze buvuluzi gwekimanyi olwaleero tebakyatuwa kitiibwa entebe yaffe entebe y'eggwanga tebakyagiwa kitiibwa lwa Bobi Wine politics ayonooneserwa Bobi Wine byonna byonooneserwa Bobi muntu omu naye nga bino twabalabula tubagamba you are going a wrong way kati Bebe bw'atuukira eri n'agamba nedda tonnatuuka ku level eyo ate gwe notandika omugamba nedda level oli yakuleka bw'aba yandeka gwe lwaki ofaayo bw'aba yaleka nze lwaki gwe ofaayo Obote kati ani akkirira kyembuuza nakubuuza ekibuuzo kyakulina okukuddamu kubabiri ani akkirira myaka 3 egiyise simanyi luyimba lwa Bebe Cool lw'amaanyi lukubye naye tolina kyakolabe ng'akola ate akoze eki okujja kufuna sente mu NRM yagifunyemu sente gwe lwaki tofunye ate nze siri waayo toli waayo oli waawa wali mu Nuupu mbadde nsaba Bebe Cool tumuleke kyembadde nsaba busabi gwe saba ojja kunyiiga engeri nze nkumanyi omusajja Bebe Cool anti uliriza anti no va kubya nze omutwe gwaye gukola nze emirundi mingi wano njija n'ensi nze emirundi mingi wano nzija ne ngamba ensonga ku Bebe Cool sijja gyogerako si lwakubanga baki ne mba ngamba terina makulu naye bulwendaba omuntu kuba kati bakazi b'ekkapo lwaki mbanyiigira bakazi b'ekkapo lwaki mbanyiigira nti bakozesa amagezi mangi nnyo okukola ebyekisiru bye bakola babimanyi nekye bitegeeza kati kazi w'ekkapo yadde agamba atya ye talina kyagamba kyamagezi ye ali mu kwagala kulowoozesa bantu nti gundi yabba obululu Museveni yabba bubbi bululu ye bwagamba kazi we
anti kyabategeeza abo ataliko okuteekateekawe yatuuse ne ku level ne yagamba ulira katika muyambeko yatuuse ku level egamba kaziwe kapo yagambye nti lunaku lumu Bobi Wine n'amala kubirya Museveni essimu n'agamba tukwatagane nti abantu abasinga baluuzinga emirimu nga baani n'agamba nti n'abagamba bw'ati mbu Bobi Wine n'amala akubira Museveni n'amugamba Museveni njagala tukwatagane naye bwe mba njija mu State House bano wammanga sibasangayo gundi ne gundi mubaluzinga emirimu eyabadde amukyaziza n'agamba basukka n'ekikumi abaluzinga ani adamukyaziza kisinziira gundi bamuyita ani oyo omwana bamuyita ani mama erinnya ndyerabidde bamuyita Shalom nyega Shalom wammwe sigwe mwalimu wali ku online campaigning yali omukobbo oyo wammwe naye yava mu komera asooka n'agamba mulonde Bobi Wine waffewa abuzabuza alinga kinawolo tategerekeka waliwo abanoonya likes abanoonya ssente naye Kazibwe ndowooza tumulekaawo nali ne munyabwa nangamba Kazibwe so kati Kazibwe amusinga obukulu nawuliddemu ennaku nze neŋŋamba nti tulina ekizibu Kazibwe Kapo he can deliver better ontegedde musically nga bolaba yekolera ekyamono si music kuva mu music kuba analyst wa music nagenda si music ekyo nakyo saagala kikkiririzaamu kutandika kukuwagika abantu bigambo nti nno yo naakoma wano ono akoma wano ono talina kwogera ku kino nedda ekyo nange sikikkiririzaamu era awo ndi ku saidi ya Kazibwe Kapo ontegedde naye kyenjagala tutegeere nti buli omu asobola okugattako era tugattireko tuleme kukozesa magezi mangi kukola bya kisiru ekyo kyensaba kyokka Kazibwe Kapo ekyo kyenkusaba mmanya olina amagezi mangi otegeera nnyo olina experience wano obaddewo waliwo abakuwuliriramu abakuwa ekitiibwa abagambe Kazibwe yagambye kakati yamba oleme kubeera nga anoonya likes oleme kubeera nga anoonya gundi following kubanga following olwedde ogirina aina YouTube Kazibwe ngei teyetaaga YouTube Kazibwe Kapo yennyini ye YouTube omanyi nti Kazibwe Kapo okumuyimirizaawo nti yono bamuyita Kazibwe Kapo kimala bumazi era mmwe mwonoonya abantu nga mubalowoozesa mbu views tezaabadde nnyingi kati oyo Kazibwe Kapo yennyini ye views teyetaaga views talina gwakakasa kyakola kyekituufu naye jasa akikole better he can deliver better that's my point kati Kazibwe yomu kuba analyst abakugu UP besindika kumalawo ebibamba kati ekizibu kyakola kiri eki kiri kimu kwe kubeera fuutu soja era kati alina bba mu fuutu soja Kazibwe yasoma kyogamba yakoma mu kyakumeka nedda okusoma mumanyi kwa lubaawo yagamba yakoma mu kyaku ebyamunyagwa bireke nze sinze munyagwa yamusaba lipooti ya P2 second term wuliriza agimuwe ebyo byonna bireke fe abasomyeko abamanyi ebintu ebimu education si classroom naye toginyonyola nga furufiga anyonyodde education netya n'okutya anti wuliriza education muleke n'oyo naye kati muyivu nasanga lecturer we ne mugamba mwawadimitinga mutya furufiga anedda waliyo programs waliyo programs ezadimiting abantu ku mature entry jeziri enyonya ekigambo education kyokka kimala bumazi nti education yenga education tagitegeera anti wuliriza gwe simanyi ze sakiwulidde naye sengana kiwulidde nandibadde nkyogerako naye kyenjagala otegeere nti education tetegeeza ffe kyetumanyi ontegedde omanyi mwe mwagenda ne mulowooza mwagala nnyo oluzungu atayogera oluzungu mulowooleza ddala teyakola ki talina education there is studying and there is getting education abantu abamu babeera educated through experience through time kagamba you can choose either way waliwo abasoma mu straight line nursery P1 P2 P7 university secondary HSC university abo gye bali ne babawo n'abayiga through experience era n'oyo omuntu naye tumuwa ekitiibwa ontegedde kuba naye abeera educated ku level eyo ayinza obutaba na qualification gwe z'oyagala naye nga ku level eyo asobola ayinza okuba ebimu tasobola bikola kati nga bino byetubeeramu nti tumanyi leeta olupapula luno leeta luli ayinza okuba talulina naye ekyo nze saagala kunafuya muntu ku level eyo nze mukkiririzaamu
nti he is at that level, he is educated to that level kubanga byayogera kitegeeza alina experience, alina byamanyi. Naye nze kyenjagala saagala nnyanyole lulimi lwe ku benefiting agenda ya Nuupu, anyole nnyo olulimi kuyamba Munnayuganda oba wa Nuupu oba si wa Nuupu oba wa DP oba oba wa CP. Njagala Omunnayuganda afune mu bigambo bya Kazibwe Kapo kuba Kazibwe Kapo musajja wa amaanyi, yandibadde byayogera bigattako bugasi nga tebinawe bitolerako. Awo enkomye ku ekyo kati gwe genda mu Zoganya wanti gwe baba yazoganya Zoganya tuzeewa Zoganya ntuzeeyo ne wenjagala we wano nalabye bapenge penge n'abalala bagwa mu koeri aba NUP nabo bennyini ate bakubira bana abawala in fact balinga abali mu kufuna obujulizi anti kyenkugamba wa police aba bagaliza ekibiina aba bagaliza Zoganya anti kye nakugambye nti Nuupu jukira Nuupu does not exist normally. Abantu abasinga bali mu Nuupu balina kye baagalayo kadi abali baagala kadi wabalaba nedda jukira mu we twali tukyali mu mbeera ya we wabeerera mu mbeera eya wali eri nga tetunnabayingira kalulu ojjukira walabanga bwe bakolanga ze bayita zigundi zi conference abantu ababeeranga ku kitebe conference yokka press conference bwe yabeeranga ku Nuupu ng'ozolooza waliwo omukolo buli ayagala kadi alina okugenda walabako ku press conference nga akalulu kawedde n'abantu abaaliwo ontegedde ekyo kikulaga ki nti abantu bulijjo balina bye baba baagala eri abantu abalala bakyali busy ndowooza abamu ontegedde era wamalirizo wagenda okulaba nga Nuupu abantu kulinga okutali bantu ng'oyinza ogamba UPC eyisa abantu baayo obungi obwali wali naye ng'ate before baali bangi kubanga abantu bangi baba abaagala kaadi abaagala amasannyalaze abaagala okulabika nga abenkyukakyuka abaagala okubbirawo abaagala ekifaananyi abaagala abakazi abaagala okubalaba bonna babaawo era omuntu wa Nuupu kati omutuufu essaawa eno wolabire omuntu wa Nuupu omutuufu owa Nuupu omutuufu tasobola kwogera ku Zoganya bw'atyo nga bano bwe bamwogerako yayogera ati owa Nuupu omutuufu akugamba bugambi nedda Zoganya yakoze bubi ng'omuntu naye katwongere nga tukyetegereza tugende nga tulaba embeera eno bwenegenda baki bweneefaanana naye abalala bonna bo balwana kulaba nti bamalirayo nti ate amala nakwambala kabaleeti ka Nuupu bw'ati nakambala n'alabika edda ng'owa Nuupu n'alyoka ate aleeta omuwala wano omuwala nga njanyumya kati nkugambe bano bali mu ntalo zaabwe naye nze kyenjagala okwogera ku Zoganya era kye nagambyeko nedda Zoganya yakoze bubi Zoganya has to be investigated nga ye bulungi nnyo bano bonna abajja babyogereramu abanyumya emboozi Zoganya talina kubeera ku discussing ku level eyo alina ku discussing ku level ya criminality nti criminal yakoze omusango akwatibwe anoonyerezebweko nga ye singa Nuupu bano abajja ne bateekako ebya Nuupu baba bayayeyaye banoonya likes banoonya views banoonya biki banoonya kuzimba buchano bwabwe that is their point okyegedde kati ye problem yokka gye mulina era bo bano abakikola ekyo bakikola mu butamanya abamu bakikola mu butamanya aba bakikola nga abamu bambala lwedi naye nga si ba lwedi bangi n'abambala yero nga si ba yero bayitirivu so kati nze kyobola nze nkikuumira nnyo ku personal level ku buntu tukikuumire wano ku buntu nti omuwala oyo singa yabadde sisitawo nga bamutunuzizaamu magalo we bati bamutunuzizaamu akambe ajjeyo akaboozi ak'ekikulu singa yabadde sisitawo njagala tukirowoolezaawo tukitwale eri kubanga eri ebibiina birala bireke n'abeenaalemu babikola naye tukizze wano yabadde sisitawo ng'omulaba ali bwati mu kasonda ali ati erisajja limugamba nti singa gwewawuliddeko ku Zoganya bye yabadde ayogera mu luumu ezo wawuliddemu ng'agamba nti muwe Kyagulanyi akalulu mu statement zona ze wawuliddemu ng'agamba nti muwe Kyagulanyi akalulu ekikundeeseza wano kugamba nti bwe tumala bw'oba ogenda okulonda njagala olonde Kyagulanyi wakiwuliddemu lwaki kitegeeza nti si bya Nuupu biri byabadde bibye
tubitunulire nga ye at that level. Ochegedde bano ababiyingizaamu Nuupu balina ekirala ate era kibanoonya. Ochegedde balina ekyabwe ekya kibanoonya. Oyita naye nkubulire empisa ze. Ekyo kituufu nnyo naye ne Bobi Wine naye si Katonda lwakuba nti mugenda ne mulowooza nti naategeera nnyo naye talina magezi gayinza kutegeera mutima gwa muntu. Tali yategeera omutima gwa muntu. Tekisoboka nanti kyekyo kyekugamba naye kati Bobi Wine mwamutikka ekintu kyatasobola ku mutwe. Ochegedde bulungi nnyo. Kati naye obuvidiyo yabulabe ne yeekanga. Naye nga talina kyakkola. Byatabuse. Ochegedde. Kati ate bano mufo ky'okuwooyawooya embeera batereeze butereeza kubanga nze by the way nze tondaba wano saagala Nuupu egwe. Kyova olaba nti Eva njogera ku bigambo ne mbagamba nti kino ekintu kirimu ekiti. Lwaki Kazibe Kapobe yagambye nti n'amaloli nadde emirimu giba giweddewo. Nedda kkiriza obagaana. Bobi Wine okubeerawo kulina enjawulo gye kukoze mu by'obufuzi. Alina kyataddewo. Bingi naawe wenyini tewandibadde wano. Katete yanteeka waati. Gw'oli musiru gwe wali ludda wani yali akumanyi. Era wamaliriza baze kukyaza wano bantu nga bali ku Kyagulanyi naawe n'ofuuka owa ttabbu. Gwe wali mu Nuupu nga wali wakumanyi. Tewali mu Nuupu. Nze nasabako kadi ya Nuupu. Ate ng'owakanaki walinga mu Nuupu. Olina ekifaananyi nga gyendi. Kati nkubuulidde. Kati nkugambe kati kale nze kati neeyogereko. Nze bwe nali mpagira Kyagulanyi tewali yamanya. Wamuwagirako naawe? Nawagira people power. Nze nawagira people power bulungi nnyo. Ochegedde nawagira nnyo people power. Bwe mpagira people power bwe baatuuka ne bagamba nti kati tusazeewo tukoze ekibiina ne mbagamba mbasiibudde. Teri kibiina kyali kikyusiza bukulembeze tekiriyo. Ebibiina bikyusa obukulembeze. Ng'ekiruwa wano mu Uganda. Okujja kugamba wano mu Uganda oba ne mu nze ndi mu Uganda lwaki ate mba mpimira ku America. Nze ndi mu Uganda. Wano mu Uganda tewali kibiina. Era President Museveni akoma okwogera ku Kyagulanyi olunaku Kyagulanyi lwe yakola Nuupu. President Museveni yakoma okwedaliikira Kyagulanyi. N'amanya nti kati mmaze agent awo. Gaba mateeka kubanga ekibiina kyonna kikulirwa buli kibiina kiri mu Uganda kikulirwa President Museveni. Buli kibiina kyabeera. Yes, technically. Omanyi technicality yakyo? Ekibiina bw'omala okikola bw'oti. Omanya kigazeetinga. Gazeti ya Uganda. Omanya ki akisupervisinga? Electoral Commission. Omanya alonda omukulu wa Electoral Commission? Museveni. Omanyi nti President Museveni afuna briefing of Electoral Commission buli wiki. Ngemugamba. Ngemubuulire kigenda maaso. State of the nation. Nabagala okutandika ebibi. Yabawa go ahead mu musaini ngo bamuleke. Afuna certificate. State of the nation. Kakati mbulire ebibiina biba byani. Technically. Tekibifula nti biba bya Museveni. Andi kakati eyo yensi mwe tuli. Ontegedde eyo yensi mwe tuli. Kati abantu abasinga ebyo bagamba mazima tebagala gogerako. Bwogogerako obote mubi yamanje yava simple logic nze nkubuulidde bw'okola ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi wano mu Uganda President Museveni yaba kivunaanyizibwako. Yaba regulator. Kati gwe regulator sebo goyagala owayiwala asaba omusolo. Asaba omusolo mu business yo. Ate goyagala okujjawo nga yakuwa ne gundi license ku musolo. Kugundi ku musolo gwowa. Tekisoboka bya bulimba. So nze bwe nakugamba nti struggles zonna zibeera outside government. Tosobola kubeera mu government ngeno bo struggling. Kiki nkugamba nze bulijjo naye tosobola keera ku makyalo ogamba nti nze mmere sijja kulya nga totudde ku lujjuliro. Tebazirira ku lujjuliro. Osooka olujjuliro bamumanya nti bagenda kugabira wali emmere gwe bw'ozira olugenda n'otuula eri. Emmanju tosobola bagamba nti balidde mbalaba neze siridde. Naye tuula nabo eri wabweru bagambe tuli eno bo bali eri balye. Fe tuli eno. Kyogamba nti NUP n'abalala opposition bali badde bagaana n'okulayira. Nze njagala wa Nuupu. Baleete abanuupu abawangudde obalaba. Oli akyogere akugambe bazambaali bonna ne baani bonna. Zambaali sanyo lyali moli. Wuliriza va mu ebyo byessanyu. Bonna abawangudde mu Nuupu. Anti Museveni yababbye akalulu. Si kye bakiriminga. Museveni yatubbye akalulu mwenna
not to legitimize the guys Gundi, the guys Victory, and legitimizing the government. Twechanze tetugenda kulayira fenna. Bobwani yanochikola yalina ogamba bannaye nyambalirawo essaati ya red. Nambala n'akyogera. Olaba abasajja olaba ensolima z'ayina. Akyogere naye nyinyi tasobola kyogera kuba ne ssente azaagala yabakubira bakubira essimu mulina nno okulayira mmwe mulina nno okulayira mmwe okyegedde bulungi nnyo akyogere Bobi Wine awo mutye awo wennyini wenkyukira ne nyingira nuupu manya kati ekyo kibiina kigenda otununula wennyini awo leero ne bwakyogera leero enkya mukkiriza nyingira buyingiza nuupu ne ngamba bannaye kati nyingidde nuupu ekijja kijje wano we tuli katunoonye obuyinza kubanga kyangu nnyo okugamba nti eno gavumenti teriwo mu mateeka kyangu nnyo abawangudde mu nuupu tebakola ki tebalayidde teririra opposition tebalonze bagambe tetugenda kulayira ekyo nkiwulireko ekyo tebasobola naawe kati bwe baba tebakisobola tosobola kulya nakugambye tosobola kuliira mu struggle kati bano baliira mu struggle ate ne luli nalaba basagaba nsiiba naye amazzi nnywa nze ndi mu kisiibo sirya nnyama naye nnyo amazzi nsiiba naye nnyo amazzi ekyo tekiba kisiibo oba oli mu birala oba tolina ssente za mmere so tulina okukkiriza nti ffe tetulina opposition mu Uganda tulina just bantu beyita opposition abapapalazi naye nze obuzibu bwange n'ekyo si politics yensi eyonooneka buli lunaku kubanga waliwo abakkiririza mu opposition ebituufu waliyo maama wange mu kyalo atamanyi technicalities zino eziri mu byabufuzi ye nga ali serious nnyo ne sente za PDM tazijjayo gumanyi waliwo abantu abagala okujjayo sente za PDM ngagamba mukadde namusanga ngakugamba neddezo sente mbi nnyo batugamba fe Bobi Wine yatugamba ezo sente mbi era ye nga asobola okulekayo akakadde akagundi aka PDM kebandimuwadde agula obubuzi bwe 3 4 5 asobola okumalako omwaka nga yeekulaakulanyiza n'agaana obiyingira kubanga yalowooza nti sente za kibi president sente zayogerako program za government za kibi naye ng'ate yeetagaana musaala gwe guva mu parliament ye problemu yange yokka ebirala byonna siina buzibu awe wali problemu yange omuntu wa bulijjo nakugamba nze nakolako programu ya zinga yaffe wano mu Kalwerwe abaana nga tubayiga buyizo batwala mu sikiringi Dr. Katana nga atuwadde 100 people okuva mu ghetto ze Kawempaawo Kalwerwe Makerere 3 mu Kibe nga atuwadde 100 people okuva mu Kibe naina project ya jenkola ya zinga yaffe omusa abaana nga bagamba mwana tujja kulabika nga abalidde mu gundi mu struggle olukwe ng'omwana aganya okugenda okusoma sikiringi kubanga yalowooza nti bano beboogera bituufu nzaawe wali obuzibu bwange kubanga omwana omuwagizi wa opposition ye awagira bituufu ali serious ye tabimanyi bino nti muli mu muzannyo gwammwe gwa byabufuzi tabimanyi yamanyi nti byoyogera byotegeeza ye tabimanyi bino ebyammwe bino bye mulimu ebyokugira technicalities tabimanyi yamanyi ekintu eki Bobi Wine yagambye nti Museveni avaako ekyo kyamanyi era akalulu kamutwala ye tamanyi ekibiina ky'ebyobufuzi kibeerawo kitya ani akirigitimizinga ebyo tabimanyi ye ali mu kyalo ali kweki era ye ali ready n'okutemaatema munne atawagira kyawagira era bangi bali mu makomera olw'ebyo so kati nze issue yange teri kubiri eri ku bantu ba bulijjo nti omuntu nze muganda wange nze jjajja wange Masaka etirinyi wawawa eyaganye sente za PDM eyagambye nze sigenda kuyingira bintu bya PDM nasula enjala n'abeera mu bwavu okubumu abamu abaana abamu bamanyi bagamba ebyo ebintu bya PDM bintu bya Museveni kaso biyingiramu oba omaze okuyingira gavumenti ate ffe tuli opposition omwana n'alekayo sente za PDM abazibba ne bazibba ne beeyagala bo ne beeyagala ye n'ayavuwala n'ayongera okwavuwala luli abadde omwavu yavumu n'ayavuwalira ddala obusungu nga
ate luoyavuala ennyungu obusungu ku gavumenti bweyongera awo nze bwe nnina obuzibu era abasenyi bakubanga tebalina budget ze balina singa balina obusungu bungi naye kati tebayagala na Museveni agende uliriza kyenkugamba bamusabire essaaga aba opposition basiga okwagala President Museveni kuba be bafunamu kati nze kankubuulire bw'okimanyi nti nze okuva lwe nagenda saava wano nga ngenda mu kalulu sifunanga yadde $5,000,000 kati wano nayo ki kyenkugamba temwatesa sente ze banakuwa owuliriza twaziteesa sizifunanga bazirya simanyi oba zirijja oba zitezijja zezimanyi naye oli load fit tolina buzibu because nze nali ngenda kusomesa bantu saafuna yadde miliyoni bwontunulira liisa ebbi yadde $5,000,000 saazifunako naye ate nga ate wakigwako ontegedde bulungi nnyo naye ebintu bimeka bye nafiirwa nga ngenze nabalayo emyezi eki ontegedde bintu bimeka bye nafiirwa kati oli ku gavumenti yajjajja nedda gwe bintu bimeka olowooza bye nafiirwa nasanga embuzi zaali zikoze embuzi zaali ez'amata omukyala ye bamusangawo omukyala yina musangawo ontegedde kuba yalina budget esobola omulabirira negooza bintu bimeka bye nafiirwa wagenda lwakwagala oba lwakukola ssente kubanza byesibigenda nga tebalinawo nze nayitibwa ati mumpita bampa offer ulya bampa offer kuki anti bampa offer naye sinnasasulwa bajja kuwa ne bajja kumpa naye oba banampa oba tebampe the answer is ngamba nti bino tebakuwa biruwa bino bawadde $2,000,000 gwe bebekulu tomwagala tosobola kubanga wawuliriza bye yabadde ayogera bebekulu simwagala teyankola ki anti kyenebuuza lwaki yakola ki kubanga byoyogera tetannabyogerako nze bebekulu salina kyeyankola anti wuliriza lindako tuli mu sheeno sebo sigala buli omu asigale muleniye so twatandise dda so zino $2,000,000 bebekulu zadde ayogerako zigenda tannayogera ku miliyoni kyabadde ayogezaako okwogera abagezigezi bagenda ne bakola formula si sako President Museveni buli lwaba agenda okulonda waliwo bannamawulire abamugoberera lwakitula gyalondera kakati lisiti ebwe yawandiikibwa ffe tebatuteekako bateekamu era confusion by the way etandikira kololo nze ntuuka ekololo nga ku lisiti siriiko ate n'abalala be nali nabaawo ba silent majority n'abalala baaliwaawo naye olwo lisiti zigenze zikyuka ziyingidde ekibuga awali ssente kati naye nze katula olwokuba nti sibifaako zenda bagabugambira kankiveeko paka omusajja munandoza nakwatibwa ensonyi najja nampa stiika nangamba it's okay you go bulijjo mbadde nkulaba nenkivaako kati byonna byonna nga tumaze obigira gundi campaign ziwedde ffe tuli basanyufu nti campaign tuzikubye ziwedde kati tugenda owulira nti bagamba nti waliwo abantu bannamawulire bagenda otwalibwa erwakitula okumuya wali mu kulonda bajjukira tubukawo olunaku luno tulyoke tulonde kati batulavolinga bagenda kati mwagenderamu abannamawulire be tubadde tukola nabo abamu n'abalala abangi abataali tebakola ne bagenda kati bebekulu ebyo abiwulirira eyo tibagenda ba miliyoni ameka 5 ye mu mind ye President Museveni alowooza nti bano bebaleese bebabadde bankolera luli kambasiime kati bebekulu kumbe yakimanyi nti olwedde waliwo abasigaddewa bobote bebekulu nga nti nedda n'agamba nti era kwe kuva kino ekivuba kiddaada okumuvuma tikitoka amuvuma yaliko abo abagenda kakati ddaada awulira nti bebekulu yabalemeseze $5,000,000 tebagenda bawayo ameka kati batabuka asatu gaffe gafudde naye bo kye batamanya nti yali talemesa bo naye yali ayagala buli omu bo tebonna basigadde bakole ki nabo babadde bakozi it was technically kati ezammwe zijja so it was simple ezammwe zijja naye kyembadde ngezaako luli okukulaga ekyo kivubuka kyo nekivuma kyo kyatabuka butabusi lwakuba jjukira abantu abamu banaku kyembadde nkulaga wali nti abantu abamu kubanga nze nkoledde emyaka mingi muganda wange nkoledde emyaka mingi sisobola kuba musiru nnyo nti nno emyaka gye nkoledde nanga nkutabukira ngo omusajja addagamya 5 nojja n'obirinyamu n'ogamba 2 anti wulira wuliriza olw'olumu olina okutegeera kye nagambye obuntu kintu kikulu leka nkubuulire nze nkoledde emyaka mingi sirina kirowoozo kigamba nti nkoledde emyaka gyonna gye nkoledde naye ngenda kugaggawalira myezi gino egya campaign ekyo tekirimu mu bwongo bwange ekyo tekyalimu
wagenda kolera gwanga lyo mwebale nnyo era lumu twali Masaka neŋŋamba bebe nti munezi nali simanyi nti bino bye campaign mubamu ne ssente nakimugambira ddala nimugamba nti bujo obadde mbiwulira buki negwe wali tosana genda kweyo gundi olemesa abaana ssente be bamanyi nze siri munaku kunoonya gundi sinoonya bugagga mu campaign za myezi 3 zinoonya bugagga obusingakaawo ochekedde bulungi bakola nezino hane bebe yabalwanira kanama muso ofuna yaga katubasabire oba abiri oba 10 ne bampa nze ne bampa millionaires 5 otandika because ngomanyi nti waliwo omuntu amalako omwaka ngatabe milioni 10 milioni 5 ulira milioni 5 mitwa kati zo zimpedde myezi 3 mbadde nazo zimpe nazo nzigatte ku bwe mbadde nabwo ochegedde asimba zati ze siri kweyo level yagamba nti bane kati kusente za campaign kwenjagala ogula motoka kwenjagala ogula gundi kwenjagala okuzimba ennyumba kwenjagala okuwerera abaana mu myezi 3 mu myezi 3 boss kanfune kwezo mummanyi so awo tata wange wenkugambira nti tuddeyo ku buntu tulemere nnyo ku buntu ekyo ak'obuntu kakulu tulemere nnyo ku buntu kubanga ntera okukikugamba wano ekiseera kiweddeyo President Museveni oboya gayagala agenda government yega naye olirwedde okubeera mu government etali Museveni etali kubanga teriyo president mulagera kujja government PDM asigalawo mbusimanyi emyoga gigenda beerawo mbusimanyi mujja tulanga mu buti wano mu discussing government ndakulwa kinene ate ojja kukirabako n'amaaso bakugambe all media simanyi YouTube media nankali kasasiro banned until further notice ugana ekyo tekisoboka boss kirinde ngambaga because bino bye bisizo kucyankalanya government oli ayimirira ku media kuno nakunga abantu nayogera ebintu by'ekiyayi government negegenda okujja tegenda kukkiriza YouTube ku operating awe operating government ki twogera government zirondedwa n'obu yegenda kujja eyabo biwaini ate twogera ku mwenge noleeta obuugi tugenda nosikole yakati nedda nkugambye gamba omuntu akulaba wano ku MS Media mugambe ekigambo eki wetegekere government ejja tolwana nnyo giyingira wetegekere netegekere ekibadde ekiri mu Kampala okimanyi kati kiki ekiriwo ekiri mu Kampala okimanyi baganyo vaawo ba vendors bagate tugenda kati ogenda kola ku migga emituufu bajja bana abakubane babamalawo owuliriza tolaba nti boogera kati bakyayogera buwogezi lindako ebintu biterere bulungi naye bakakane ekyasula government ye Tunisia yali mutembeeyi anti mpuliriza bulungi so balina bikola nga begendereza bajja bakwata mpola kituufu naye kale wulira ekyo kikulaga ekifaananyi nti government esobola okujja nekyusa buli kimu era nga mu kampuni we baleta manager n'agoba buli olirwedde okuyingira olirwedde okubeera mu eyo government bampinga osobola opinga anti kyenkugamba kati bwona opinga omanyi bwe begenda okuyisa ng'opinze anti osobola opinga ng'ofulumye n'okola nga galumbuye ati awo firimu eba etandise okola ki oba tesibula abantu baffe mubeere bulungi tubaagala nnyo mweraba kale tugenda koma wano olwaliro n'obote tujja kutandikirawo ne musajja wa silent majority akuuma takumira mpeera